Buterevu oli ku Jonika Media yonna gye musinzira okubanga mutulaba mwebale nnyo mwebale ddala nze Jonika Uganda n'omulungi ogwolwaleero nate era tukomyewo ne Chairperson One National Unity Platform kibuga eky'Embale okubeera nga tugayagayamuko ku nsonga ez'ebyobufuzi engeri gye zitambulamuko mu kibiina ekya NUP Mbale ne Uganda okutwalizaamu nga bwe bitambula naye nga tukwebaza yagenda maaso n'okuba nga osubscribinga abakomentinga abasharinga ekyemukola kyekisinga kale mukulu tugwanirizaako ku show tubuuzeeko tubeere nga tutandikiraawo webale nnyo webale ddala Jonika isebo wamu ne management oba media ya Jonika Medias International oba national international or national ekyali ku national nga jatuga ku international by the way so long as it crosses the border that by the way international kubanga lwabagira America South Arabia international media webale ddala akasooke nebaza omutonzi w'ebizinesi oyo atuwadde obulamu olaba ati tukomyewo ku puroguramu yaffe ya every week nekubente nakuzibaddewo olide nyingi tetufunye akada akadingana mu wiiki that's why mukutte wiiki nga bbiri nga temutulaba naye katwala akakisa kano nebaza abo bonna abatulaba abasobola okugula data ne basubscribinga ne balayikinga ne bakomentinga page yaffe ya Jonika Medias kimpa sanyi nti bwe mba ngenze nentunulako ndaba abagira babeerako bangi balina beeyongera kisuubirawo tugenda kumalirako mu mwaka n'aba tuli mu 10 abo banga batufolonga n'okulaba so nja kwebaza nnyo twebalire ddala n'abo abafunye ebizibu ebiteri muba naye basaasiddeko abalwadde mukama basusse muddegulu muweereze abantu baffe then abatuvuddeko ku maaso mukama bawe ekiwundu ekyemirembe tubasabira kiwundu ekyemirembe kale amaanyanga bulijjo nabende Fazal Hussein Chairperson National Unity Platform Mbale City nga bulijjo ajja wano okubeerako n'ensonga zewayako eri abantu baffe mwaso abali abroad mwaso abatebeera kumpi okutegeera biki ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe mwaso ebikwatagana ku kibiina kyaffe ekiganzi eri mu Uganda ne mu nsi yonna awebale ennyo bebedda ekya NUP ekya National Unity Platform kale era nga weegedde ku kibiina ekyo ekyobuganzi kyoyegedde ekya NUP wiiki eno gyetutandise nembuza okutandika eriyo naye nga tuyingira paka mwino waliwo ekintu ekibadde kitambula ennyo nga kiri nnyo mu mawulire era nga kiriko mu kibiina kyammwe waliwo mugiyita delegates conference tetugiyita but that's how it is bwemugiyita political parties zonna ezisinga obungi zibeera ne delegates conference mwaso wemi nga tugenda tuwaliza elections zaabo etera kubeerawo mu kisanja emirundi ebiri bagumu obusobozi bw'ekibiina nga bukoze eki nga bubeera so it was a national delegates conference of national yatuula constitution ye ya NUP yaliwo eri oba just bali bakolanga waliwo abali bagamba eyo constitution yali teriwo abalala bagamba yaliwo eri naye nga just bali batereezaamu ekintu kyekiriwo kuddako emabega katono NUP okusooka yali people power nga bwe yali people power kyali kisinde it was a pressure group towards to achieve a change in Uganda so principle nga bwe nakugambye nti kalabalaba nnyo singa twasigala mu kisinde ekyo okutuusa saazi singa tukyakulaba kuba ne people power singa tukyagiwulira kuba wali omufere yasooka naye agenda n'agibukinga yalinya nategete okwandisanga political party eba tekyakola ki tekyawera then netusigala mu pressure group so pressure group esinga ekyali people power bomanyi nga wetugenga ne dictator yaniteeseewo mitendera gyonna yokutwala nga abayeekera okutwala nga bakiboko n'okutusiba era singa tikyakola kikyalabika so nga bwe tulina omukulembeze alaba wala nnyo labe nti kyandibadde kisaala naye kirala
twali tugenda kuyingira mu kalulu people power ejjudde combination y'ebibiina byonna ebisinga okugwa mu Uganda. Mwalimu FDC, mwalimu UPC, DB, NRM n'abamu abo. Yes, nga bali mu people power. Era nga ba NRM kati bwolya saa zino nga umani mkuu w'omusite Mbale yakozesa maanyi gafuukuze ng'akola ki. So kati bwe kugamba nti people power by then it was a combination of all political parties in Uganda. So netulaba nti bwe tugenda mu kagu netuyitamu abantu baffe ne bayitamu abasinga obungi tujja kubeera nga tulina ekintu ekitalina mutwe. So nga tulina okubeera n'ekintu ekirina omutwe ekitugaata ekirina bigenderero kitambula nga kigenda mu maaso nga kitambula n'amateeka gangano manyi national platform waso people power tugoberera nnyo amateeka okujja kuba nabatutwala nga abatategeera batukozesa nsonyi bagalowooza anti balina gwe bakolera. So balina okukozesa embeera yonna okubatwala nga abatabategeera okuyisaayo bye baba. So kati nga bwe mugambye nti omukulu waffe Robert Chairperson yali musajja alaba walanyo ategeere nti kati bwe tubeera mu mbeera bwe tugenda kutuuka abantu ng'okuŋŋaanya abantu ne bwe tukyasula kati ng'ekyokulabira ko waliyo abayita ku tiketi waliyo abayita ku maanyi gaffe bali ku parliament bali ba meeya bali baki naye tetukyabala bano ekofisi zaffe lwaki nti bo bagenda n'omugego gwaliyo baagala ese businga kati ne national ne people power yewalabikoze ekyo yandibadde singa nga twamala akalunga tetuli mu kibiina. So nga bwe tulina omukulembeze alaba walanyo kwe kunoonyayo amagezi nti by day obudde bwali buweddeko okulegesa linga political party. It takes time okugenda okunoonya emikolo mu ggwanga mwonna waliwo process kirina okugenda okwakulinga by electoral commission kyali kigenda kutwala obudde n'ekirala n'edictate yandikulembeseza okuba nga tukola ki tuwandiisa tusigala bweru kwe kusalawo abakulembeze baffe ne bagwira kibalama yalina ekibiina ekyali kiyitibwa NURP nga kiri awo kidomanti tekimanyiddwa abaana ne bakigwira mumajjamu bujja twajjamu era kundi amendments ezo oba changes ezo zaviirako n'abakozi abantu ba electoral commission okubenga bakola ki bagenda okukiggwamu ng'ekintu kyamalade okuwandiisibwa buli kimu nga endorsement zagwada era baliwo abagoba nensuubira gye bali tubasabira oba bali mu mutima gwaki ogw'eggwanga. So nga tugwiridde Kibalama naye yalina manyi olukukola ekibiina obeera n'ebigendwa by'ekibiina colors slogans and view. So kati mu kibiina kya NRP kyalina bigenderera byakyo n'ebirala nga bibirimu okukola ki naye okuba ekyo kyali dormant nga tekiri active. So kati wano bingi byali over 50-40 naye kati waliyo omwaka oguwedde omwaka guno bayise ebibiina okuba nga biddamu bikola linyu bategeere bibireko ebiri active. I think kati saa zino ebiconfirm tibwera nyambi. So I think they have reduced. So netugwira NURP ne bajjako nti waka twagala ekintu ekyangwirawo bagamba leka kibeere national platform. National kitegeeza abannayuganda bonna unity kitegeeza obumu then platform okubeera nga okutugaata okunyunyula ki ensonga zaffe. So bwe twakola ki gundi ebyo NURP yalina constitution yaabwe na buli kimu nga bukikola ki nga bwe kitambula. Kyova olaba waliwo ebiseera ebyo mawulira mawunti NUP teri mu mateeka biki ebyo tebalina ki tebalina ya delegates conference biki ebyo ebintu byali akola ki ekwasa kati bwe mwakula ki eyo ne mugenda ne constitution yaabwe. In fact twakozesa constitution eyo by day olaba bwe appointingira gundi His Excellency Robert Kyagulanyi as party president, Louis Wongoya as the general secretary, spokesperson Joel Senyonyo, never deputy presidents, Eastern, Western, and Northern Central. Basically, the constitution yali by then, kubate twali wakutala gegwanga okuyita abantu bonna tukole ki. So bakikola mu labada basitayiro eyo nekigwa
ekyenjagibwa tokola constitution eri gye bakoze amendment it is now the real constitution gyetulina okuba nga teeza eno mwade mukola amendment yakibalama kati wano okugiraba nga constitution epepinaeneda twakoze just amendments mwene yali yakibalama so kati bwowulira nti amendments yobolaba gundi council direct kwa meri mafabi meda disegona ne leader of opposition abo bakoze kyamanyi okulaba nga bakolera ekibiina kubenga kitambulira mu mateeka kikola ebintu byolaba nti byaleero omanyi at times ebibiina ebisinga obulungi oyibenga biri kukola mu maaso muri Africa bikola based on the situation ikola ki eriwo otumulira saawa zino amateeka agamu agagenze gakolera amendments constitution ya Uganda gakolewo okusinziira nga waliyo kyebagala kutanya situation eriwo bali abasooka okukola byebataalaba kuvolaba bino agreement bitambuli biti ebyo byaze okutasa Museveni okusigala ng'akola ki kati eno amendment tulina okulaba nti tegenda nga ya NRM tefaanana nga ya FDC tefaanana nga ya DP tulina okukola constitution ey'okulaba nti tubeerako n'enkyukakyuka mu bino ebibiina ebiri awo enjagala waliwo akatundu akasiza okubeera nga kakyase nnyo okubeera nga mwakoze nti ne mugamba buli mukulembeze mu NUP oba oli MP oba kansala bisanja bibiri bwe biggwako kwendawuko ekintu ekyo olaba kinakola naddala mu Uganda yaffe gyolaba eno ate n'ekirala waliwo abamu nga bamunuku bennyininyini nga bakikuba nga bagamba kiba tekitaba ne bagamba banabaka bakikoze nga beyagaliza bamaleera babongereyo kebbanga babeere nga babawa fulaga okitegeera manyi banamawulire n'abantu abatagaza ekintu tebasooka ne basoma content y'ekintu ne balyoka bawa abantu asset lwakulabako kitandise nti olaba kikinakola oba kikikole naddala Uganda yaffe eno nga bwogiraba olaba kikinakola oba kitikikole temutunulidde ekitu nti nomala nogambe nti oba bakugobye baba tebakugobye mugyetegeeze bulungi constitution omuntu agambye kati bembeera flaga bearer wa national platform 2021 2026 2036 eyo flaga erina okupasinga egende ku mutunga naye ate tekigambe nti oba omugobye mu byobufuzi bwemba nga mbadde ku ddaala lya president sobola kudda kuwa ekibiina kyenyini kiba kikusudde oba bwemba nga mbadde MP kisobola kudda ku bwameeya ekibiina kiba kikisudde era kisigala kipaki naye kati eri flaga gye bamiininga gwe musajja oba mukyala obeere Chairperson obeere flaga bearer w'ekibiina okumala ebisanja 10 ebyo ebisanja ebiri ne president biba bimukwatako ne president biba bimukwatako Bobi yes gakangambe eki chairman w'ekibiina biba bimukwatako kitegeeza Bobi emyaka ng'ebiri maaso tetumusuubira kwa president si myaka ebiri emanyanga ebisanja ebiri gyemyaka 10 in fact singa kitandika 2026 oba 2029 nti abo balina twale ky'omwaka guba guno tetugubala tugambe tandika 2026 wali eteeka ery'ebisiyaga okuba nti Museveni alikumidde ewuwe telinaba kusayininga bwe libe nga lisayiningiddwa saawa zino linakuma likola 2026 walitandikirawo so kati eteeka bwe libe nga liyisiddwa toliwabudde nti ate libeereko n'ebbanga likola ki nti oba liri kukula lityoke etandika omwaka wego kati process weba efulu nze mbadde flaga bearer wa national platform 2026 ekyo ekisanja kimukiba kiweddeko 231 eyo flaga nina okugita ate endala oba si kyekyo ziri wano nagembera advisor kibiina so si bino ebyama ebyokugambe nti kati bwebadde Chairperson wa national platform balisite ekisanja bwe bibigwako ebibiri bakugobye baba tebagobye esobola kuba kuya Chairperson nembeera ne interest ey'okugenda okubeera member of parliament Mbale city Northern oba industry
So ekibiina kiba kikingobyo. That's how abantu abasinga bayimiridde ku tteeka kawayibwako kowuka okulaba nga constitution n'ebirungi byonna ebibali mu constitution kano kowuka kebatumulidde. n'ekirala tulina bannaffe in fact by then after okulookinga gundi constitution wali abatumizi b'obufuzi abamu abaprofesa constitution bakoze egenda kukola mu Uganda bakyakwatagana n'ebibiina ebiriwo kati abantu bagenda kudduka mu kibiina bagende mu bibiina ebirala. Era nakyangambye nti okulagira kwesiba 225 already yayitawo 226 watuka 227 olaba omuntu awo kati bwali n'akyuka nga ate nga mwenyini kyeza mwema omutadde ku kisenge osanga abadde si wakulya naye okuloka bwakamuwanda 231 sirinaawo kati kagendo kansale nzire mu DP gye nava oba ngende muli n'aleero tolaba timwemutadde ku kisenge naye osobola omuntu bwakola mu kifaananyi asobola okwesiga. Olabye nti wano constitution enkwali kati nga bino ebiriwo osuubira byataasa pulezidenti Museveni n'abantu be oba byabongera okuba kyayeri abantu byatamu nti nedegiri byamutaasa okumwongera ebyobwagazi eri abantu oba byamwongera okukyaya eri abantu abo simanyi kyo tokimanyi kati kireke nti obeera n'ebigere ebibiri noyimiriramu tegenda togenda kutuuka abantu nga abantu bakikwesi kati gwe olaba etukosireni kuteko bw'oyagala kubeera nekyemali obeere MP bisanja 567 ng'okala kati abantu abo benyini naye ate mu bisanja 352 tozimba akakwatibwawo community yo tolinamu adi bene nasari school tolinamu adi kadulaga show kati awo ogambe nti oli kuweereza service kati awo kiba kigenda kuyamba abatakola baveewo bajja basobola okukola. Kati singa wabaawo kati waliwo ababaka bolaba ababaka nga Mpuuga ababaka nga Sseggona ababaka nga Joel Ssenyonyi abetulaba nga babongo bakasazo kinaaba kitya emyaka ebiri ababaka ngabo nga bavuddeyo how sure are you nti bwogenda oleeta nti asobola okuba nga ajja kukolera abantu tola nti kigenda leetera okutugezera mujemu ababaka abalimu ensa ate muleeta ababaka ab'entubogwe olw'okubanga mugamba nti myaka ebiri genda myaka ebiri jangu eyo naye ndowooza yakyana kito mu myaka 20 mabega Joel Ssenyonyi wali omulaba wa Mpuuga wali omulaba wa gundi baani wali obalaba wa mu myaka 20 mabega wali obalaba mu byobufuzi wa Uganda bali okujjako mu Museveni wali abaliwo naye kasaazi bagendawo tebaliyo they don't enjoy daily life. Kati go buli lwogambe nti ekintu kino nze akimanyi akitegeera nnyo that's where Uganda is going wrong. Nti tulina abantu abalowooza nti nze bwembeera nga bwe ndi emukuwanuzani divisionist zategeera nuzani division zagimanyi zasobola kukola ki tomanyi nti waliyo omwana ali eri nga batanaba kulaba ngezi akubisamu ebirungu nga kuno kati gosobola kulowooza ekisenyo Joel Ssenyonyi Masias Mpuuga be balungi mu national unity platform ng'ate wali abaana bali abatanda okukola kiringa edda etimu y'eggwanga na Cranes yali ebesinganyo so much central nga bamanyi nti awali ati abazaala naye bagezaako okukushinga okugenda mumambuka eastern wa wagenda okulabira abasajja nga ba Simon Masaba wagenda okulabira abasajja nga ba Masa ba Onyango naye nga wali okusooka ng'owulira Bamusisi owulira Bamukasa owulira Bamayanja kati tobeeranga n'endowooza bwetyo n'olowooza nti ze bwe mba afudde eggwanga linaabalikono Museveni si ssaawa zino si ye best president mu Africa oba mu Uganda that is out era bombeera n'endowooza eyo bebeera nkyamu mu myaka emirala 2 Museveni anaaba akyasigala akyatufuga kati eggwanga linaabalikommyawo so eyo endowooza ebeera ya kibogo ennyo y'okugiteeka mu bantu ekirala kyemanyi mu bantu abamu abeeyagaza bwekijja ekirungi be basooka okukikuba yes be basooka okukikuba nga batunuulidde wano naye tenabana okutunulira ekya Uganda so kati bwotunula bulungi constitution ya Uganda agundi constitution ya national platform gyekoze
ekisookera ddala abantu abasinga obungi ba national unity platform ba professor bani bakyali bavuga abasinga obungi bali biro 40 years 40 years by the time they make 50 awo abantu bwetagira okuba nga yandibeera active mu byobufuzi by'Uganda naye kati wano ekibiina tugamba nene you can be another sector best than being one mu byobufuzi oli so kati gwali nokabe nti akawaire ogundi kakutteko kagenda kugera endowooza make more research on that. Mathias Mpuuga ye lead of opposition. Yes. Kumande aine ebigambo byavaina yagirabo bituna bungi n'obyekenneenya olaba nga alinga atakani mu kintu kino era nga yagambye nti tusooka tutuweeko omukisa tulabe ekiranga ekikoze bulungi kubanga waliwo kalungi ke balese basobola okuddamu ne bakikwatamuko era ne baddamu ne bakola amendment. Leader of opposition nga ye vice president owa NUP mu Buganda ng'ekintu kimaze okuba nga kiyitawo nolaba nga ate avaayo alinga aleeta ebigambo nga biringanga ebikontana n'ekyo ekyafunye kiba kiraga kininga mu ekisookera ddala leader of opposition mwekitiibwa mu kifo kye and at times we respect ebigambo ebimuvuddemu ng'omukulembeze naye tolowooze nti omukulembeze yenna oba pulezidenti ki oba wa America oba wa Russia buli kyayogera kyonna kibeera 100% perfect. At times it's an order naye bw'ogambye nti okigaye bulungi okize mu bantu ba bulijjo kiba tekirabika bulungi. So don't always base on leaders. Oba nze kati nabende bwe mba nkoze ensobi oba bwe mba njogedde ekintu it's not all about that buli kyenjogera kibeera kirungi. No. Wali at times ebigambo bisobola kwogera nga ninamu kalya kenyagaza ng'omuntu kepulenti kakwatako eng'omuntu naye ate bwemanga nkitutte mu community kibeerako n'impact kikola kikola. That's why nkugambye nti wabeeranga puroguramu yonna ebeegeeze ng'ekwatagana ku bantu ba bulijjo ekwata ku bantu bonna individual temuvangayo nemusooka tukuba ekintu ekyo sooka okisome bulungi okino kisooka abantu abakoze constitution eno banamateeka ekirala nabo babeera mu parliament ekirala babakulembeze ba NU eno constitution twakuze baloyo okuva mu NRM okuva mu FDC no. That's why even it's launched bayise ba delegates all over the country okutuula babasomera ekintu kyebakoze eki kyebatuuseeko bwekibeere nti kintu kisookera bwekibeere nga waliyo kyebasobola okuddamu ate nebagayagayamu byoke naye kati kino abantu bakyesibyeko nnyo lwakuba nti wali abalina endowooza nti baagala kubeera aba embi baagala kubeera aba Chairperson baagala kubeera abakulembeze ab'olubeerera. Abantu batwala kati example nga for instance kino ekibiina ekirudde mu buyinza wano mu Uganda myaka nga 3 plus omuntu kati yeteeka mu kati ekinikesi NUP kati webenga obuyinza egenda kufuga eggwanga lino emyaka 34 oba 2 then omugati ngenda akulekera kati mu myaka 2 golowooza abaana bameka abamaze Makerere abaana bameka abamaze ku IU abaana bameka abamaze Kyako abaana bameka abamaze ku UCU ne University ddala ate with the same pay zibalina okubenga bantu mu community. So kati ngo buli lwokika mu kkubo you are blocking talent z'abantu abamu abakukola kino abaja nze kyenandisaba baganda bafe abakulembeze let us give a room for this constitution, let us test it. We cannot now begin criticizing it oba netugikuba nga tena bakubeera tested. It's like Uganda's constitution. It is ever tested, it is ever amended when it is not tested. That is the case. Don't always think that we tukikube that we have not tested it. Let us first test it. So much as you go n'abalala oba abo abaagala okubeera abafuzi b'olubeerera leka tutestinge constitution then we can amend it with time. But kinatuuka ekiseera nga tutuuse mu ggwanga bannayuganda nga bakomye okuzaala bannayuganda bakomye okusoma bannayuganda bakomye okuyiga n'okubeera abakulembeze abalala abaddira mu bannaabwe bannayuganda bakomye okufa then now we can make something ekisobola kukola kyo. Era y'omuntu oyo era bagamba nti obwakiisa yaleka ni mu ggwanga ebaga yadde atezeeko mu America ekitu ne kiyitawo. By the way yoyo ebintu ebisinga obungi mwaso fenga national unity platform oba nze bwembanga ntuulidde ebintu ebisinga obungi organization bwe yagala etambule
don't base mark on individuals. Bw'ogezaako n'okola ekintu nga weesigamye ku muntu ekintu tekibeera na future. Kati wano saagala nkyogere asobola kukubya ate n'afuna obintu oba Chairperson w'Embale amugeredde lwaki ateese nnyo erinnya lyange mu kamwa. Naye kino ndikugezaako kuba ndikusomesa abantu b'Embale, abantu b'e Bugisu, abantu ba Uganda n'abantu b'e Kenya n'abo abali bwera abakola ki abatulaba nti bwe tube nga tukoze ekintu ky'abantu. Let us not base much on personalities. Ekisinze okutwala NRM South n'abantu obutayagala NRM, they have come to batuuka awantu babeesinga ku muto Museveni, ye chairman, ye president yani, era bw'aba nga aligedde ekintu oba kikyamu oba kirungi, that is it. Awo waleetedde abantu abalina endowooza ezimu. Kyokola obeera professor n'obeera omuntu omuyivu obulungi n'ogenda mu NRM oba tukyatako mutakusalira abero so the same with the NUP. Bwe tunagamba nti ekibiina tubeesingira ku leader of opposition, tuzimbira ku president Kyagulanyi, tuzimbira ku Louis, tuzimbira ku Namis, then you have finished. Naye nze tukize tugaane era kagambigate bintu biri ogambye nti NRM beesinga nnyo ku Museveni ate mu NUP si bwe kiri. People power, our power ngejja tukize tugaane Bobi Wine yagitandika. Era abantu abasinga okwegatta mu NUP ne people power byonna tuze tugaane nti byonna biri ku Kyagulanyi. N'abantu abajja okusinga okufuna zikandi ne bagenda abamu ne balya ne bakyuka masanyalaze ga Kyagulanyi. Bw'okola constitution n'ogamba nti emyaka ebiri oveewo tukamanyanga ebisanja bibiri tugambe oke kati kiri kiweddewo Bobi Wine yayesimbawo ne kigaana. God forbid nebbi abiri mukaaga ne kigaana. Kati wali tugambe Bobi Wine tagenda kujja. Olaba NUP esosigala tugeze nga Bobi Wine avudde mu kintu kino ne waga nti kati Bobi Wine avudde ku bwa president tagenda kwesimbawo titwese oba Nambeshe oba Mpuuga oba Segona oba Gweke nyini. Do you think bannayuganda basobola okusigala nga bakyayimidde ku NUP nga bwe kiri kati? Nze ndowooza NUP esaawa amasanyalaze gali Bobi Wine era kyofulaba n'abenaalema bakola kibakola kyonna nga bagawaayi muzeeyi kaasigaleyo tolooza ne wano mwandukoze mugawwadde kale mukwatekwateyo n'Ekyagulanyi kimukwatako. Mandela bwe yalekulira obufuzi mu South Africa oba bwe yafa NEC yagwawo kati kyogambye nti Kyagulanyi bw'aba n'ekirala omanyi ekyalese FDC okuddirira besije kuva mu kintu nanno okuyingirawo. Omanyi lwaki DP yaddira? Omugezi baagala obakola ki okuta ekintu. So kati buli lwe mukola ekintu nga mubeesinga ku paso ate omuntu n'abeera mu kintu nga tasobola kubuliminga omuntu omulala. That is why the case is. So njagala kutegeeze nti Kyagulanyi oba waali oba taliiwo bwe tube nga tuzimbye NUP ne constitution eri very clear, NUP tusobola kugira. Ekirala kinaawo omwaganye nti Kyagulanyi nti leero nkoze bulungi funye follower abantu bange bakoze ekibasimi mbuza kisanja kimu kana akalulu akaddako bwe mba nga sikawangudde kuba sikyada ku tiketi gankita nina okukola n'amaanyi okulaba nga ekintu ekola ki ekirala kiteekamu presidential candidate amaanyi okukola amanyi nti zisikyalina ki okuleka bino byakundi FDC DPT nguude leero nzija enguude ebisanja nga bina bitaano omuntu omu fe mu Lumasaba tugamba omuntu wakukuba ebigo ebirude wate kyakusoma abakusinga era omuta era efe Obumasaba muno nakukwata nakuba wansi n'osituka nakuza wansi ekyoteekawo gamba muganda wange osinzi kati owenanyikira ajja kumenya omugongo. Kati omuntu asobola kukuba ebigo mirundi ebyo ebiri n'okola ki n'osigala ngwanyine. Kati era singa Museveni Adamu n'ameka Kyagulanyi mu Kyagulanyi gambe nti bw'Adamu n'amubba akalungi oli
gavumenti baadamu n'akola ki n'amubakala Kyagulanyi nga mumujanga muleeta omulala alimeredde okukola ki okujjayo omusajja oba okukuuma akalulu ke okukola ki okutabbe kati nituleeta omulala oba n'oleeta nabendefazala atasaaga kyova ekugambye nti Mandela bwe yate obuyinza mu South Africa ANC teyagwawo era nesaazi nekyakola ki it is all about engeri gyemusengesimba ebirandira. By the way, I happen okubenga tukole ekibiina wano naye nga mwasooka ositio twatubesinga ku ANC eyomu South Africa nti abantu abagitwala tebabeera bapolitician. The founders are not politicians. Kiwa omwaganye nti politician oba okoze ensobi bafounder ne bamemba ab'ekibiina bakujjayo ekitalinga wano mu Uganda gezaako osikebesiye ng'akyali mefugisi olabe kyogenda ku gezaako mu bamemba seeki bano bafounder ba NRM Museveni olabe ekinakutukako. So the same way kibeere nti Kyagulanyi naye is the founder of NUP is everything in NUP musikeeyo olabe ekinakola ki. So the problem tusengeka balinda tusengeka political parties of organization based on individuals. That's why we go wrong. Naye kukakasa eti Kyagulanyi tuwe eti constitution they can respect it netugiteeka mu nkola. That is the best constitution for this generation. Eno constitution gulaba lukaba Africa nganyendera wenikulaza okulaba ono democracy wondo ngulaba ekizibu kulowoleza Africa tesobola kukola ki. Nze ndina belief nti Africa is one of the superpowers on this on one of the continents on this world. Naye obuzibu bwetulina nti twenyuma buli kijja twenyuma nti Africa okimanyi nga mu Africa we can do something which is the best. Bazungu ne bakikoma ate bakiragerete ekirungi polisensi ekyokulabirako abazungu bali ebisiyaga naye mu Africa twaganye ebisiyaga. Kati olowooza eti buli kijja ekikolewa n'abazungu tekikyasinga okubeera best. Nze ndina belief ni Africa tusobola kukola ekintu ekisobola ku abalanyi bakikooka mu nsi ate nitubeera one of the best. Ekyokulabirako leka otandike n'ekyobisiyaga okirabe nga kyabuntu omusajja n'omusajja okwegayagala okirabe nga kyabuntu omukazi n'omukazi okweyagala nibo adongo bateesewamu oba bagenza embaga wasobola kubeerawo ezaali naye nga Africa mu busiru bwaffe mu buddugavu bwaffe netukiraba nti ekintu kikyamu netukigaana okujjako abakulembeze abagala kukeera n'abazungu babagala sente z'abazungu bebagala kukisiba kuki bakigenere kintu kikya Africa twakola kitwakigaana. So kati sagala obeere ndowooza nti mu Africa bwetubeera n'ekintu tekisobola kumuvinga. Njagala akutegeeze nti position bwe tuba nga tugoberedde bulungi can be one of the best position on this continent. Ekirala nze ndina essuubi ate sina endowooza nti tewali kitasoboka ate ngamba mu kimu kisoboka. Era abo naabo abatulaba nga abantu abatategeera abatamanyi kyakukola. By the way, abo baada ku mabbe and they appreciate what we do. Abamu abasana wa baade eno wetubenga tuze eno bagamba baada muli kwalaali kyemukola kyekyo naye ekizibu ekiri nti abantu batya okwemulisa okubalaba nti baganye gundi kyova olaba nze ndi musajja kusiira kyenjagala ngambe nkyagala kyensagala ekugamba sikola ki tokyagala. Tosobola kumpulira n'ogamba kyogera kino bakola kino oba toyogera bwekiti kuba onguliridde nedda ng'omutima gwange okukola ki guba gwakigaana. So ekituufu kisigala kituufu ekibi ne kisigala ekibi. Era nze buyo tukyali kugundi tukyayogera Kyagulanyi kyali tusobola kuvaayo nga pulezidenti n'akola ensobi n'ojja n'ointerviewinga n'engambe nti kyakoze kibeera n'ekituufu because I believe in him whatever nti kyakola nti kibeera kiri nedda ngw'abantu tusobola. It is not all about it buliki ensobi okuba njagalanye ekintu kitwalenga kiki ensobi erimu era mu NRM waliwo omukulembeze asobola okuvaayo ng'ali mukulu nabanaaga Kyagulanyi kakozesenaga nga nze nsobola kumwogerako naye sina ensobi gyandabe akoze era tamulangayo ensobi yonna gwera mutunule bulungi mu ntambula zonna oje oba ekyakoze bwati ne bwati ekitakwasagana na buntu bwaffe wakujjo ejo ondeeta wano kuyitaamu medium ongambe tulaba pulezidenti we yakoze ki okyogerako ki okibeera ekyamu yakugamba nti yes pulezidenti yakoze ekikyamu
ekitali mu NRM waliwo minisita waliwo professor waliwo omusomesa yenna akkiriza mu NRM Museveni basobola okukola ensobi n'abaana agambe tokoze ensobi gyali okujjako fe abali mu opposition ekyakulanya abasobola okukuvaayo era abamubatisi bagamba mwebale otwabula gavumenti kuba ffe tulaba ensobi naye tetusobola nazo ogerako naye ani kati oli abeera mukama waabwe tebasobola mukama wo yekako tasobola kwogerako banoyitayisaamu olugayajo tomulabyeko ye Katonda teriyo abali ye Katonda abaliyo omugambe kyogere ekintu ekirimu amagezi tolaba ekizimba egwanga tebalina era ndetera waali naale omugambe nti yogerako ebirungi byokka byolakyakulanyi bwabe nga afuse president asobola otawo byogera nekyo naye ze omugambe kyogera kati ku Museveni ebirungi n'ebibi I can give so I'm not the person abrivingira mu idea z'omuntu nti ye abeera so ole abeera so clean olaba n'ababaka bakolanga ensobi naye kati tokola nsobi yes kati woba okoze ensobi kkiriza so kati wano bwe tuba tukoze iyo constitution ebisanja biri oba ogenda kati Kyagulanyi oba takumye bulungi akalulu akandako okuma akaluke balimu okumugoba mubya akirenyiga akaluke kisanja ekidako tisatewa abatayagala kuki bali paper so ekyo kiwa candidate oba kufaka bera aliko okukola nnyo tegeetisiriramu naye kiresa obuzibu abantu okubeera reluctant n'okutakolera obutaba bantu service because bakola nti leero weni enkya weni obaka nakafuka enguzi yerese ebintu bino byonna omuntu agenda mu parliament okwegagaza manyi tunyerako menguzi neki kati kwegenda ononye sente zo zitereko olimu okukola service bantu nomugabi manyi nti NUP tegenda kunyongera kisana ofaawo ogende mu NRM oba mu FDC ati bakwongera akalu ate oba ogenze mu NRM mu FDC abantu bennyini abakonda mu NUP era bebagenda kukola ki kati tove kugambye wano mutandike nti muntu abeera bwati ne bwati nga atalata tasobola kubeera niwakola ki tosuubira nti akavuyo kagenda kubeera mu muntu ng'akamanyi ngabulaba kati okubeera mu NRM naddala kamyufu olaba abantu abamu nga bagenda kujja nnyo ku opposition ng'oli abadde akyayagala ekifo naye ngaebisanja bye biweddeko ng'ate yakyagala ogera okuba nga nga bungi abo abakulembeze abeeyanoonyeza oba abeeyagaliza naye omukulembeze omutuufu ayagala eggwanga lye ayagala abantu be tosobola kukola mpise naye ng'osuubira muno mu Uganda waliwo omukulembeze muddala kituufu 100% ng'alumira eggwanga bonaabona poloza nti baba bagala kulya ekizibu mu byobufuzi by'Uganda abantu ababingiramu abasinga obungi byakulya banoonya mirimu naye ate ebyobufuzi sibuli kyova olaba omuntu abaana okubeera mu paliamenti oba basigale ku bwameeya myaka 5 myaka 10 myaka 20 kuba si bakozi banoonya mirimu gyakukola ki gyabwereere kubanga balya bwereere abajja kukosa n'erinnya lyalimu abeekwekizaaisaawo omukulembeze omutuufu kyova olaba amawanga agakula abantu abajja mu byobufuzi baba abantu abakuze mu myaka abantu abayivu abalinawo kati saawa kyova olaba omuntu kati saawa zino ali sapozi okubeera pulezidenti w'eggwanga yekyakola kuba yakolamu yakolamu kati kuwulira ku bantu abalabagala bwa pulezidenti akolamu ayasobola kwagala bwa pulezidenti aliwo gosobola kugamba nti kati ku akawunti yo beebugago yo okubalabalamu osobola okuweza $1 akakande kamu bwobe nga wazikola sente zo za halaali zitali mutabu ani ate bwetume nga tukoze amateeka mu Uganda agabakwatako before nga tonaba kwesimba ku bwa pulezidenti oba bwa Uganda sooka otugulira engeri gyewafuna mu sente zo bameka abasobola kwesimba wano mu Uganda bameka bomanyi kati gadi faza bomanyi nti abeera wali kukatale oba abeera wali kuduka gundi wakuba ebiraka bye n'atunda obutunda bwe n'alyoka afuna sente katuuyo aguze akamotoka akoze bwati ayagala ki bameka oba saawa zino bala abakulembeze abali mu Uganda boolaba nti alina bizinesi zakola nga zize za halaali zireeta sente ate nga asasula omusolo ani ng'ogyeko bano okulya embuzi n'okulya sente z'ebitongole ezitaliko muto nabigere n'okukola projekiti ezitaliyo ne bafunyamu sente ani kati saawa zino ng'obuuza gundi n'ogenda mu paliamenti n'obuuza balimu abasinga obungi abalinawo abasinga obungi tebalinaawo abasinga obungi bali ku loans abasinga obungi bali ku loans abamu babawola bakyasasula abamu amabanja gabasose mu constituencies gye bava era osobola okugenda mu parliament osange MP yemaliri tosobola kusooka mu 20 kubita asobola kugamba nti kino kyange nga tosanze kyabumbi
tosanze nga kiri ku looni era abamu bayingira parliament asooka kufuna looni ya myaka etaano kati omusuga anakola ki kati bw'aba avuga mu parliament nga si gwe mulimu agenda kukola ki kale okyali ku Johnny K Media era gyetusobanga mutaba mwebale nnyo mwebale ddala obudde n'obututwalaganya mpolampola ensonga eyo oginyumye nabantu basobola okuba nga bakitegedde naye mudakiika ng'emu bbiri nyagala bwabaliwo ensonga nga bbiri nyagala ozikoleko mudakiika ng'emu emu nga tumaliza ensonga zino ez'ebisiyaga bawulidde ebbago abaliko be baliza mu palamenti abantu tebakola akakodyo ngaakawalire mu 2019 bwajuka ne 2019 palamenti baalonda erigende wa pulezidenti n'ateekako n'omukono naye ate ne bawakanya mu kooti ne baligoba era okuva olubadde kujjawo tetulina etteeka okugira bisiyaga kuno pulezidenti agamba alonzi batabula bisiyaga tebisigala nga bikyagenda mu Uganda njagala kutegeeza ekyo etteeka ly'ebisiyaga tebagenda lisayininga mu Uganda ekirala oba balisayininze oba tebalisayininze mu Uganda abannayuganda baaganye ebisiyaga ne 2019 baabigaana era teryabiwagira eiza Museveni oba asayininga oba tasayininga okubeera etteeka bannayuganda tetwagala biki tetwagala bisiyaga naye embeera y'obwavu eno tejja kukuleeta abaana kubanga njagala kutegeeza nti palimenti oba eyagaade oba pulezidenti ayagaade obutasayininga naye mu Uganda tetwagala biki era bwe tunamusangawo mu bikola ebyo bino mu byalo ebyavu mu bikola ebyo tugenda akukuba ezimu okujasiri bayibuli egenda mu Levitas mwekiri basanga omusajja n'omusajja nga balikola ebintu ebyo bakole ki basanga omukazi ku mukazi nga balikola ebintu ebyo bakole ki osanga omusajja oba n'ekisolo bakole ki kati siteeka ly'Abannayuganda eyo bayibuli era the same ne mukulaanya oba mu busiiraamu bakusanga nga olikuli mu kikole kola ki so kati gwe oba osayininze oba tasayininze byamunika tisobola bikiza muki era njagala kukasa ekyo etteeka tagenda alisayinira naye nze kyova mugambe nti oba asayinze oba tasayinze ebisiyaga lwaki koloza tagenda alisayininga oba lwaki tegiyite ojjukira bwe bagamba nti baliyisiza wano wali akalanga akaite bwe baba nga bayisiza etteeka homosexual bill sente za AIDS tugenda abaweereza zambaleyo tugenda abaweereza abayagala kundi tugenda abaweereza of recent wawuliddeko eti ne bajeti ya Uganda agundi World Bank IMF tegenda kuwola Uganda sente olowooza baani abateekawo obukwakulizo bali basajja benyini abaleeta ebintu bino so kati saawa zino Museveni tasobola kukkiriza neyeteeka omugwa muki ovaola bajuzi nakugamba nti abapaliyamenti oba Uganda bakoze ekikola nibagire nibajja ejjinja eryokya mu maziga nibalikasukira pulezidenti Museveni nibalikasukira Museveni kati ali kugezaako okutambula n'ejjinja bamugandika olusula wansi oba oliteeka mu nsawo naye ngaomusajja likumwokya munda kati alina walibuuza kyovaola bino byokugamba ekigiddeko mu palimenti bakalongosemu obwayo ekizigya kimatala okubangi tayimu naye etteeka tebagenda akola ki kuba abasiyazi balina sente abasiyazi batoola sente abasiyazi balina projekiti zebakola wano kati bw'okola n'obeera ng'oyimirira ku kitwe ng'omukulembeze w'eggwanga tegeere nti bino buyambi muki bino byokwekazakaza ate nga tebakwate tugenda kubeerawo ebyereere alikwekaza kuba amanyi nti ebintu ebisinga obungi bitambulira sente zibaki ziva mu bazungu so kati asobola kusaidia kati ababaka ba palamenti bano lwaki balutwalira obudde nga bakimanyi Uganda tubeesimbire ku bazungu nebatuwa obuyambi nga tebakimanyi okugezaako netuyisa ekirala okyaliko ababaka ba palamenti okimanyi nga n'ababaka benyini ba palamenti abaliyo abo badde bali aga sente z'abasiyazi ekyezo abazanyira kubanauganda jasi okubazanyirako n'ekirala engamba n'Uganda bagamba ekyo etteeka tetuyagala tulabe ani atalikwatako tukugume mukalu ngawe kyali togikwatako bali abagamba tugikwateko ne baddayo akalwa abakuba kati bali mu byalo bali makasooti bano abagamba eti tetugikwatako bakyali omu paliamenti so kati nekino bwekyo bwekyabadde ababaka ba paliamenti bano okwejjako ki okwekubako efufu bakuuma akalulu kaabwe naye amazima gali ti n'akasente bakola ki bakalya so mukama wange ebintu by'ebisiyaga neyongera okugamba bannayuganda eti eizo oba basayininze enteeka weeriri oba teririiwo ebisiyaga tetukola ki tetubyagala era we tunakusanga mu bisiyaga wano mu site yaffe ey'omu Mbale wano mu Bugisu
tugenda kwekolerako ogende bwotyo bwoba oyagala kulya ebisiyaga genda mu America bwoba oyagala kulya ebisiyaga genda mu Canada bwoba oyagala kulya ebisiyaga genda mu Bungereza ate kyanamu n'abazungu enyina abatuleetera ddiini osanga ekikyaki ya Bungereza naye gambye eti ebisiyaga biki nawula kyaki Uganda yayekutulako oli kakyawo gwe Museveni gwe mu Uganda bagenda mu birwanzi ng'ate n'esente ezisinga obungi ezijja wano zokola kizokusa so kati ife abantu ba bulijjo abalina okulaga esente tetukola ki n'ekirala tuze mu kalityazi zaabwe ekitiibwa familizi zaabwe wetuva tujja kulwanyisa ebisiyaga kuba ebisiyaga bino biseesedde muwaso abaana bali mu boarding schools mu single schools nabano abaana abakulidde mu bibuga wezi one mother one father one mother abaana abatali mu family ziki eziri properly set up ozaala abaana mumaaso kati ngafu abasiraamu ina abakyala bana bameka oli ali naye n'okusoboza okulabira family zitukola ki niwesanga nti abaana bakuze ne bamaama tababateesemu ebirugu abaana bakuze ne bataata ababeera ku bimu mu kaseera bafunye ebintu ebitakola ki so mu byonna okudda ku nnono zaffe tuzaale abaana tunasobola kukola ki okulagira tuzaale mu bantu betusobole nti tunaabeera wamu nabo obudde bwonna era ebintu bino byonna okwetoolwawo nti abaana abasinga obungi bakuze ne bamaama bakuze ne bataata tebalina mukwano gwabazadde bombi ababiri tovola bagati eggwanga lisansiko era enambuliza nabanyaddiini namu temubeera jasoka muzeeyagasagige mudde mu mizigiti mudde mu maka gaamwe muyite abantu mu bitundu basomesa eddiini mudde kunono fedda bamasheeka washeeka oba imaamu twali tukeeranga ku makya abaana nebisoma yo gundi dakika 5-10 noli okugenda kusoma lya bulijjo enaku zino bamasheeka mukeera mu bibuga enaku zino bamasheeka mukeera mu matakisi tewakyali okusomesa abaana ki ku bitundu simanyi eddiini endala bwe bwali nga mukola kimu kikwasaganya naye ne mubeera nkubakerenta busiramu tebaagala obukatuliki tebaagala obuprotestant tebaagala naye nga temuuze wansi nemusomesa abantu baafu ebyoyawe simutayi ebinnya bibadde bifuuse ebinnya mu Kampala ne ku internet wona n'ebisaanikira gwenga omukulembeze wanene mu Mbale ffe enguudo z'omu Mbale mu Lukiikya ffe tulikiriya ebibiri Kampala that is a Jim program kati bwogamba ku Kampala it is the capital city of Uganda kati Mbale n'alabika etya Balale n'alabika etya Mbale n'alabika etya ate kijja kubeera that is a program ey'ekibiina ekitutwala mu buyinza baaleka okukolera abantu service tebaagala badda kukola emirimu egibalemesa mu buyinza erese ebisa era bwogamba kubinya olugulamu genda kuki wano kyakwewunya nti buli mwaka bakola budget works yesinga okutwala good budget enene naye kati ekizibu ekiri Embale kyekiri Jinja kyekiri Gundi naye gezaako okutamu naye buli wogenda enguudo zaffe ki alabyeko ejjinja so empologulamu y'ekibiina ekitutwala mu buyinza okulaba nti balongoosa ki enguudo oba tebalongoosa ki kati goli ku nguudo togenzeeko mu malwaliro abantu bali kuzaabira wansi ku sementi abantu bali admitted wansi ku sementi abantu bali ku biwempe ebitalingira edda gavumenti zemulaba nti zaali bbiri ng'obeera ku kitanda okeera kulyako breakfast lankyajja wali otudde tosobola kusituka eti ogenda wali kunona maazi onyiga mugizi wali switch ekitanda wooli amaazi oyagala kola ebyo buuza Museveni gavumenti ye oli olina okubuuza so ebintu olabe nga biri kugenda bwe biti totowana kubuuza wanu totowana kubuuza wa FDC totowana kubuuza wa Agundi ate baidewe ne bobuuza balina ebintu tebalina answer bo bakwata ne babeera ne Katonda era bw'abenga ali kutambula ali kujja Embale ojja kulaba abantu batukenga bakoleka enguudo ojja kulaba tulakita ziyita buli okola ki so zikitegeeze nti omuntu ono yatambula ne saavisi za Uganda ate wagenze wezikola ki wezibeera naye ate kyana ku Kampala gy'abeera okulaba nti yeerabika bweki naye okube nti kirabika watambulira wabeera walungi fe abantu balungi wetukozesa wewakola ki naye wabenga ali kujja wano Embale oluguudo lw'engulu bajja lulongoosa wabenga ali kugenda kufunga olwefubi bagenda alulongoosa wabenga ali kugenda Sonko bagenda akola ki webakola era ng'oyagala kutegeera kyekugamba kino kuuma wagambe nti ali kujja mu Mbale ojja kulaba tracking nga bwe ziyitibwa okukola ennyo so eyo pologulaamu y'enguudo okubeera mbi giza eri mu NRM bakoleba ne Uganda
Tumaliza katono kakole kuna muda kikanga bbiri tuberenga tumaliza wetutukire sofa ensonga y'amabaati kati balinga baminisita nga bana bakwate bakwata Kitutu bakwata yani Rugolobi ne bakwata ne Agnes kosa ne muganda bo bantu nga bana government eno ne Museveni kyaka ku nguzi kuno baka kati bakwatisa n'amaanyi enguzi mu Uganda twalibanga agenda gikuba bangulaba ababe bennyini bakute bwati tebakulimba ekintu ky'amabaati kiringa kiwaani ekyokuteekawo in fact enerimuvu manyi nze ngenda netegeeza ebiseera ebisinga obungi Museveni musajja mugezi nnyo nawe omulabi mugezi nnyo bw'abe nga ayagala kutegeera John King olowooza ki mu mbeera oba yesente oba alina ekyo kyasobola okukola notategeere ti ate kyakola kyamini alinga omuntu atunuza eddali omuntu atunuza eddali olowooza akutunuulidde gwe olowooza amaaso gali ku muntu ki omulala kati ekintu ky'amabaati omuli kutunula ekyo ky'amabaati bano baminisita nojja kwesanga ngaetizeemu wali okubaagala kuyisaawo wanakola ojjukira mu 2016 Sejusa yakugamba eti Emboozi project yakyogerako n'agamba naye nekoze eki ne balowooza enti muntu yakola ki alabise biki ebiseera ebyo nga kati saazi notulabaani kati twamaze wano akalulu bannayuganda tebalina nguddwa embi twakava omulokodawo n'emisolo gikunyiga abaana amasomero muziganye biki batandise projekiti yaki ya Emboozi era kati batambula buli bakolaki olwagala oyo alina e Rwanda simanyi mukwano kifuba Uganda gwe tulina Rwanda baidawe ne Emboozi mwebase kubanga Uganda byakuto bali mu ntalo zaabwe za kika kyabwe wabukira bulungi wali akatabu gundi kagame kewandiika n'agamba mujesange ng'akyali mu Uganda nga babeera mu nkambi ehoyima ng'atambula kilomita 7 okugenda ku ddwaliro jasi okufuna lanki n'okwambala ku kwezi eddwaliro kati saawa z'opulezidenti waabwe kati baganda ab'Enganda baba nga bali n'ebintu byabwe bagala kuyisaawo mwe abasibe abali eno mumulowooza balina entalo ze bakola ki kati eno emmambisa yokulaba nga bapromotinga omwana omukulevu gyakola ki kati n'ekintu kino ky'amabaati tweewunya enkeera okugamba nti Muhoozi ali kugezaako okulwanyisa enguzi era yagenda kulwanyisa bantu n'ekirala mu bantu bano abanene abasinga obungi be bali so next bwebabeerawo ekyamagero ekikoleddwa gye Katonda be baali bane nga badda muki muntebe ekisookera ddala vice president constitution yaffe nti president bw'aba afudde oba bw'aba agudde eddalu oba bw'aba azeeyiseeyo ono vice president yakola ki yaddawo vice president bw'abe nga tazeemu tulina speaker Baleme tusobola okukwatamu naye emyezi gy'esatu oba mukaaga nga bwe tukola ki kuba kati ono asobola kuba nga azeeyiseeyo agudde wansi oba nga takyategeera bulungi speaker agundi vice naye ng'agenze gundi naye agudde eddalu kati speaker n'akola ki olaba bali mulanyi yaki yabwa president lwaki ate bw'oba otunulidde essagi eno bulungi yeetooloddemu ku bantu ba northern kangamenti ba eastern some part of northern and central. Why is it that there is no west? Ate oba otunulidde kugundi ku trending obw'Uganda abantu abali next ku kifo kya Museveni bava mu eastern ate nabo bali musage kati wabeerawo enkeera nti kati Museveni takyali president w'eggwanga kati abannayuganda baagala kukuwaganya ku birowoozo kuba n'abamuliraanya n'abeera president osobola kuleeta Jessica Aluko nga mubbi w'amabaati bantu bamukkiriza osobola kuleeta Anita okukuuma entebe y'eggwanga nga mubbi w'amabaati osobola kuleeta prime minister okukuuma entebe y'eggwanga nga yabba amabaati g'e karamoja osobola kuleeta gundi minister of finance Kasai okukuuma entebe y'eggwanga ng'ate yabba amabaati kati amabaati gakulemesa okufuuka pulezidenti amabaati obubaati gwe ensoosi ebintu byamukwogera kirabika toli kubitwala
gambe tomusaajo n'alinga omuntu w'endala omutunuzi w'eki naye ng'eriso liriki bano abasobola okumuddira mu bigere agezaako okubametta enziro olowooza lwaki tebali munda ate n'amala n'ateekawo platform nti buli otegeere twatwala amabaati g'ekalamoja mugazi eyo ate wano bateeseko poliisi okunoonyeza kubaba amabaati g'ekalamoja kati gwe bali kunoonya simu eno nti agirina tumukwata ogiziza nayo naye bw'oba ogizizaayo tunaakusanywa kati gweogitute ku poliisi obeera muki kati gobeere musigo sitwaba baate otwale tize natwala olaba omusajja obwali mugezi ekirala amabaati ekolomoja gaali gagenda kukola ki nyumba ki wano wetugana ne pologulaamu ya gavumenti egenda kukolebwa ng'eyita mu office OPM ministry wabeerayo abakulu abagenda basomesa abantu wansi nga balyoka bakola okay sente waliyo za ziti bali kimodo program batandika okuzongera omwaka okuwedde saa zino abantu abasinga obungi bazifuna abantu bali kufuna lwaki zitunta ekiseera okufuna that's how government program ezikola ki kati amabaati g'ekalamoja gaali gagenda kukola ki abantu b'ekalamoja saa zino si beetaavu mabaati abantu b'ekalamoja beetaaga emmere abantu b'ekalamoja ekisookera ddala bo tebazimba bo tebazimba they keep moving place to place kati ogenda abazimbira amayumba wa kyengeze yaleeta programu bagenda bali bakipi ekirala ekolomoja tosobola kuzimba ennyumba y'amabaati ng'oli mwavu omusana ogugenda akooti bali bamanyiridde bateekawo busitiro bwabwe essubi omusana negugokya kutya abeera omwo kati ogenda kuzimbira ennyumba z'amatuwa n'eki kyenyini baali batwala amabaati ekolomoja projekiti eyo gavumenti yali egituuma eki baali bagiyisa batya kyova olaba omu yakugamba nze bampa amabaati nga simanyi kyakola ki kyagakolera naye nga twaleka nekola ki era yali mutuufu naye kira ne babatwala mu kooti era abamu bagenda kusinga emisango gyo oke wali okatwala gundi ekalamoja gaali gagenda kukola ki kupologulamu ki nti ogenda kuyamba abantu abalivonere bebaliwa bano bebambako ente bano bebajjako emundu bano bebanaku abatalina kyakulya abakufa enjala bani be wali ogenda kuba amabaati oke olukutwala amabaati mutwalo gumundu n'ekitundu ekalamoja waliyo famire ezimeka wali abantu jasi enyumba omutwalo gumu n'ekitundu abaavu naye amalaka gawe gali mundako so okulumu gundi jonike Museveni azuula eno eriso kati enkeera mulwemugula abagundi akube ate nze agenda kukwata ababaga abasingako kati saawa zino kadaaga osobola kwogera mu bantu njagala entebe ya Uganda njagala basuuka ba Uganda ng'oli mukulu w'amabaati ekyo kisoboka tweyanzidde mukulu Nabende Chairperson owa National Unity Platform bwe tutambudde onakola posiko akasembayo dakikange mu basekendi tugere nga tufa wano akasembayo kubiriza abantu bafe ba National Unity Platform nti tubeera nga bali bannaafu kubafe okubeerawo wali ebitatambula bulungi mu ggwanga waliyo ebibiina ebibadde bibiremeredde okukola kyokukola kati ffe tuuze nga sabusi ejjudde younger men and some old men and women abasobola kukyusa ki eggwanga lyo bano abafunyeko obufo mu kibiina abalinako obufo bebafunyeko nga bali kukola bafuna omusaala temulowooze nti mutuuse struggle ekyagenda maaso okulaba nti all Ugandans are liberated okulaba nga tubeera ne bwenkanya amalwaliro gabeeramu endagala enguudo zibeera nungi emirimu ffenna tufunayo kyenkanya naye kati gubonaabeera nti kati entuuse kati biki ogambe nti byonna biwedde kati kakole ki naye kira nenkubiza bano abagambe nti kati tuvudde mu NUP tugenze mu gundi teri sente zisobola kugagawaza muntu gwe bakuze teri sente zisobola kugagawaza omuntu atunze ekibanja teri sente zisobola kugagawaza omuntu alidde mu ggwanga lye olw'obulebe naye bakuwa obukadde mu mwaka gumu ogenda kubeera ku masikini kumala n'okugwawo oli gwe bawadde emitwalo 5 okugenda okutandika omudaala gwa capati anaasigala akyalya naye ng'agwaagwawo so bwe tobeereyo ne bakulimba tebaba bakuwadde sente bakuguze byonna tukoze ekibiwe era onaasigala okyali masikini kyetugamba tetuli bayekera mu ggwanga
okujja ku kyetugamba eggwanga twagala abakulembeze b'eggwanga abantu b'eggwanga ffenna tukole saavisi nga zigasa okukola bulijjo ngende mu ddwaliro esangeeddala ntambule ku luguudo nga lulungi omwana wange agende ku ssomero nga ddungi si bino ebyokusomera mu muti misota gibagwira omwana egitisa abaana ebagendera naye nga tebakumba okusomera tubeere n'amasomero amalungi so si nti bamu babeere bulungi abamu baki babeere bulungi bwatubeera n'amasomero wali abakolamu balangira odi basobola kutwala ku baana amasomero gagali fast gebaswiminga gebakola ki naye kati fe abasigadde tugende masomero gaffe nga ffenna tukola kitweka yebadde mesi naye tetuli bayeekera ne banaffe bemwasiga bannaye mandi badde nga mubatali bakomanga webagira famire zaziri kubonaabona ate wemunakola nemugezaako okubalonda abantu abo basiba kakugambye nti tewali kibiina ekikyasinga okulabira abasibe bakyo nga national unity platform tulina abasibe abatasuuka mu lukaaga naye bonna tumekinga swe nti bali emmere ebiri famire zaawe abaana abataaka wasiba ebibiri bali ku masomero basoma tebatula waka era wabeerayo lyakokulenyinga nti omwana we tasoma kuba taata bamusiba oba biti ku bya NUP kimwogezagana ne gavumenti abantu abo tebafaayo ogezagana ki ne gavumenti nimwogezanya musemugamba munani abaana mabatti mwabasaba byawo joniki wali ebintu byoyogera bimwebitakolaki gwalukuto ate njogeregane naawe twogera kati oba otegere kikyoli kukola kikyamu bakitoleka abantu nze okuwagira NUP kubeera musanvu si musanvu goba obeera wa NRM kubeera musanvu kati nze bwe nkukuba ate male ngambe ekitwogerezaganye naawe mba ebobeera bwekanyi kati teni pologulamu ze mwagenda musika okutta abantu nokukola biki zeziriwa si bwekanyi si muntu kweyogera si muntu okukola kyayagala kati byebiriwa kati webeera mbeera gyewabe nga walwanisa ate ezeemu osuubira nti bizinesi ezisobola kukola kikuggwawo